Ajati Zula ne bakyala banno ndawooza mujjemu ekyokuyiga nti bw'omegganga toluma gwe wennyini wakwata omusajja n'omuteeka mu kkomera gwe mwennyini muntu y'omu n'oddukira mu mawulire okwongera okumuswaza simanyi mawulire wali onoonyaamu ki abantu bano bonna si bakyamu kuwagira bbaawe era teriiyo muntu yenna yandiwagidde kikolwa kya kukwata mwana oba kumukozesa naye abantu bano bawagira bbaawe kumalamu kajanja nti omusajja gw'oyinamu abaana abatali omu obeera otya mu bamulumiriza mu kkooti kituufu ensobi zibaawo ne toyinza kutuula na mwami wo ne mumala kino bwe kiba kiganye bw'omuvaako ofunamu ki era bw'omulemerako ofuna ki kyekiri wano nkubuulira naye one justice wali onoonya wali osobola okugifuna mu nkukutu naye wajja mu mawulire okuttatta n'ekitiibwa ky'omusajja ye problemu nange gye nkulinako nze siwagira musajja yenna yeebaka ku mwana oba amukabasanya mu mbeera yonna naye nyiigira nnyo omukazi adduka okuswaza ekitiibwa kya bba olw'ensobi ntegeerekese bulungi kubanga justice we banaamukuwa omutwalewa omugabanya abaana be wazaala mu musajja abali bawasa baleme kutegeera nti taata waabwe yakwata sisita waabwe so koobirabe Ajati Zula koobirabe gwe mwennyini wakwata omusajja n'omuteeka mu kkomera ekyali kikuleeta mu mawulire ki onoonya simpasi omezza oyagala olume wali tonoonya ssente toli mukyala mwavu kubanga nkubuuza ki ekyakuleeta mu mawulire kuba bukyanga community ekuvaamu omusango ogusigalamu wekka ne gulaazawo n'oli naalongo baali bakuwadde kitekutambule community yakuwaaki kiki wali onoonya mu mawulire tekutambule kati omusajja wuuyo omwejjidde mu kkomera Ajati Zula ensi kukulaga nti omusajja gw'olinamu abaana obaako n'ebyemizi kuba ekituufu kkooti ne bw'oziremeramu ne bw'ozifiiramu justice ogenda kumukolera ki bwe bamusiba emyaka 2 ofune ki kiriya kikola kyaliwo kyabeerawo naye si gwe yandibadde amulumiriza Ajati mujjukire omukwana abantu gwe baba nammwe nga tewannajja nsobi sajja alina ne byakkoledde wandigambye ndi at least abakazi bagumira bingi era balina bye bazibiriza ne biyitawo ensi n'etambula si gwe asoose Ajati nkuvuddemu nze looyawo namba rumoja nkuvuddemu sigenda kuwawukanya n'amaanyi g'abantu aji kulikayo tuli naawe era nkutwala ne ku KFC aja tojja kukakasa nti ffe balooya tetuba na sayidi wama yagala ogenda ebweru okwepakasiza abastaff eva Uganda Limited bakutwala akasente ko oteekamu nga visa ogirabyeko ng'omaze kugiraga ku bafamire yo ng'omaze kugikakasa twetaaga abawala n'abalenzi abagala ogenda okweyolera ku nsimbi mawanga nga Kuwait mawanga nga Qatar mawanga nga Abu Dhabi bano nga bagenda kola nga bwa kirina milioni mu kitundu bawaita ne bawaitress milioni 2 n'abasindika emigugu ku bisaawe milioni 1.8 tunoonyeko ku noti 7 17 45 oba noti 7 noti 7 bakusuza bakulisa bakujjanjaba so Ajati Zula mumundabire naye mumugambe nti looya we namba lumoja amuvuddemu yeegase ku maanyi g'abantu. Alaikum salam. Ajati Assalamu alaikum. Ya. Wow. Great. Sijja tusobola bakiri Yes, yes. Yes, no problem. No problem.
tewali buzibu yonna. Vayo saagala wabeewo agamba nti Yes. vayo leira kyafunye kale tugende. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء sabangamye naye n'essanyu lingi ku mutima gwange kungulu ku mubiri ne ku mutima gwange. Bannange neebaza buli omu mu kiti kye, bemmanyi ne besimanyi. Neebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukoze omulimu ogw'amaanyi. Bwe nnyina ebbanja okweyongera okwebaza omutonzi wange nti nakimusaba era nannyanukula. Nannyanukulidde mu maanyi gammwe. Nze ali siyina maanyi, siyina buyinza, n'ekigambo ekyo kyangwa mu matu. Bali naakatiwulira bwe nti neebaza omutonzi wange era n'ensuubiza n'ensaba nnwanidde, naye annanwaniridde. Kadde bange neebaza nesekwebaza omukulu Honorable awaddeyo obudde bwe, awaddeyo buli kyasobola, ne mu nsabo akuddemu. Nze simuwanga wadde nusu ekikumi, naye lwe yajja n'andaba mu kkomera yambuuza bye yambuuza, n'aŋŋamba okakasa byoyogera bye bituufu nti bye bituufu, n'aŋŋamba ngenda kujja mu kkomera. Okuva olwo tawummulanga. Neebaza famire eno nga bwe mugiraba, ebadde eruuzinze kinene, ebadde etuuse okusaanawo obutabaawo obwange. Nze muto gwa famire, naye olw'okusaasira kwa Mungu neebaza emikutu gyonna. Mwami Mutebi, from day one batandikirawo olutalo paka ssaawa ya leero olutusiza. Okulimba kibi, sibulirangayo nti bakuwaddeyo wadde musu, naye owaddeyo obudde, owaddeyo buli kyosobodde. Bannange mwebaza, munnambudde okuva lwe nayingira ekigo paka ku lunaku olusembye. Badde nfuna abagenyi abatali wansi wa 50. Beebaza mu kiti kye kwabangi besimanyi, abavudde erudda n'erudda, buli omu n'akwatibwako ensonga yange, namulaga amaanyi. Abali ebweru, emikwano egyange ng'omuntu. Bannange, mwami Mukasoba omwami ono bwe bankwata enkeera yaawo yantuukako. N'omugenzi Meja Waswa yakutuka, kyekango kya Waswa kyatumira ku nsi. Nsaba naamusaasira ebyamusobamu, amuwummuze mirembe. Obulamu bwe nkyasigaza ku mirimu gye nnaakolanga mirungi esadda, amutoolerangako n'amugabirira ku ebyo bye ndibambuze nga bisanyusa Alla wange. Nebaza bakanso bange bonna, bakanso
bangi sibamanyi naye basituka banaye basalawo banwanirire ate omulimu bagukoze. Nesaba n'ow'obuyinza abansasulire kye basinga okwagala banze sikiyina singa nebaza omukyala fulufiga yarabbi Mungu omukyala oyo ankoledde kinene omukyala oyo annambudde buli lukyala lwakomera abadde annambula ankoledde omulimu omunene gwe siina bwe nnyinza kumwebaza ye yali badde ansaba naŋŋamba mpaayo nkoze bwe nti naye yabadde ampa mwebaza bangi banna ebimu sibijjukira munansonyiwa benaaba neerabidde naye neebaza abalamuzi neneebaza poliisi okuviira ddala ku poliisi we bankwatira ekajansi nateete abaami abo tebansiba lwakwagala kwabwe bakola kye basobola. Neneebaza abakulembeze b'omukigo purizoni nabo bambeereddewo nnyo bakomuleetsi bonna mu kigo bannaye kati ekiri mu kigo purizoni bayinza okubawa olunaku olw'okusamuka ebbanga ettono lyemmaze nabo naye buli omu kyamulwao. Neebaza Katonda neneebaza n'obukulembeze bw'eggwanga.